Abaana kansubire mbaddeyo bulungi. Gyebaleko Lady Maria kansubire oli bulungi. Naye nina ebinnuma nga mpulira binsukiriddeko. Nsaba ontereeko posti yange abawuliriza abo bampe ku magezi oba nawe kennyini ompabulemu-ko. Nze banzaala Gadumire era mu katundu ke bayita Bunaabire Obuswa awo bwennyini awo we banzaala. Nakulira mu famire nga yeesobolera ddala era mwenna bamanyi Gadumire sweet bread. Ndoza kyenjogerako mukimanyi. Efamire eyo mwenviira ddala. Nasoma paka mu senior 4. Bwe ntuuka mu senior 4 navaawokko ne ŋŋendako mu tawuni eddako ewa ssenga wange. Ssenga wange nno ono yatundanga ngoye era ng'omulimu omukulu ogwantwaza gwali gwa kumuyambangako okutunda ngoye ze. Eyo nno gye nasinkanira n'omusajja eyankwana ne tutandika okwagalana. Omusajja ono yali mukulu nnyo kuba nalina emyaka 16 ate nga yalina emyaka 35. Omusajja ono yankuba ssente. Omusajja ono yantonera ebirabo. Mu mazima matuufu nga ne bw'oba ggwe tosobola butayitika, nange nayitika. Mu kuyitika yansaba ngende mukyalireko ate ebyava mu kukyala terwali lubuto. Ebibuzo bigenda okudda ebya senior 4 nga ndi lubuto. Naye bw'abimanya nti olubuto lwali luzze teyeegaana yakkiriza ate lwalwa n'abakulu ne balumanya nti olubuto lwajja. Bwe balumanya omusajja n'agamba nti yali mweteefuteefu okuntwala kujja emyaka gyange emito gye nalina. Singa yakkiriza kubanga ate olubuto lwali luzze nga ne banakola bate ne banamukota ne bamusiba olubuto luzze omwana waali tewakyali kyakkola. Era baategeka omukolo. Omusajja wange nno yalina ssente ate nga nnyingi ddala era n'omukolo gwe yakola gwali gw'amaanyi nnyo kuba gwasigala gwogerwako nakati gukyayogerwako ku kyalo okwo. Bwe ntyo natandika okwazza eddya naye nga nditambuza ebbanga nga lyetooloola nga nzaala mwana we mmala okusaala nange yankolera edduuka. Naye edduuka eryo lyali litunda ngoye na bintu by'abakyala. Munnange twasimbulanga babiri ewaka nti omwami yalina entambula nga nvuga n'antwala nze wenkolera naye n'avuga n'agenda gy'akolera ne tubeerawo okumala ebbanga era olubuto olwokubiri lwajja. Kati obuzibu bwe nnafuna maama w'omwami wange yajja kutulabako naye we yajja otulabako teyasenguka yasigalawo era ebbanga lyonna wano mu kuzaala abaana nazaala wange yali abeera wakaawo. Emmanju w'enju yaffe twali tusula waaliwo poloti ng'erimu ebiggya bya mirundi ena. Ebiggya ebyo byali by'abaana bato naye bwe nagezangako okubuuza munnange nti ate bano be baani nga ŋŋamba mbu naye ebiggya yabiguliramu. Munnange oludda lwe nali mbeeramu lwali lusementinga ng'omwami yasementinga wonna yayiwa enkokoto n'alusementinga. Okuggyako waliwo kapiisi mu luggya nga yasimbamu akati kamera. Kati akati ako nga yakeetoolooza obuyinja wabbali. Ebbanga lye namala n'omwami wange yalinga buli lwakomawo n'amata n'afukirira akati ako. Olw'okuba nali mwagala ndowooza oba mwalimu n'obuto saatwalako buvunaanyizibwa wadde n'obudde n'olunaku n'olumu okumubuuza lwaki yayiwangamu mata bwe nfuta okuyiwamu amazzi. Mba ndi lubuto lwa mutabani wange ngera omanyi abakyala b'embuto. Olunaku lumu nafuna nazuukuka nfulume ebweru ssaawa zaalinga 7 ogw'ekiro. Mba nyimiridde mu mulyango gw'enju yange ogw'emmanju amaaso gange nagakuba ku mukyala nga yambadde olugoye lweru ng'alina enviiri mpanvu zikomeno mu mugongo wansi naye ng'atudde ku mabbali g'akati ako. Teyakyuka kutunulako gye ndi era namulaba mugongo naye yali mweru nnyo n'olugoye nga lweru n'enviiri mpanvu. Beemu ku bintu bye nasinga omwetegerezaako. Nayagala okuyita omukyala ngenda okwekanga simulaba. Ne ndowooza nti engeri gye nalina akava mu tulo oba nali ndaba illusions bwe kityo bwe nakitwala. Twali tunyumyanyumya ne mutuuza ne mugamba wange nina omuntu gwe ndabibwa ati ne bw'ati oba mbadde ndi mu tulo oba kituufu ndabe muntu. Nimugamba naye seekakasa naye nga neekanze ng'alabye omukyala ng'ayambadde olugoye lweru nnyo ng'alina enviiri mpanvu ddala zino ziyiika mu mugongo nga mweru omweru atali muzungu omweru omufirika naye ng'ate enviiri ze ziringa z'abazungu. Kyava ngamba otandise obbalaba? Nawulira nga neekanzemu ne neebuuza kiki yali ategeeza era baani be ntandise okulaba. Engeri y'olubuto gye lwali lunkuzeeko nali nfunye omuntu annyambako ku mirimu era lwali lumu nasalawo ne ngamba sigenda kugenda kukola. Muli nga mpulira siina maanyi ne nsigala waka. Mba neebase mu ttuntu n'owamuka lumu era ng'omuntu alina ekimubuulira oba ekimuzuukusa ne nfuluma mu ttuntu ng'omusana gwaka mungi nnyo. Era ku luno we nafuluma mu mulyango neetunula ku akakati nagenda okulaba nga ndabawo abantu abawerera nno ddala ng'ate bangi ddala nga bonna bambadde engoye enjeru ezitukulira ddala nga kuliko n'abaana abato. Nayagala nziremu ngezese ku kye nakola luli mbayite era bwe naba nga ayagala okubayita ne babula bonna. Kati engeri gye twali tubeerawo ne nazaala wange namuyita ne muzabbali ne mugamba maama nina ebintu bye ndaba bwe biti ne bwe biti naye simanyi oba bye ndaba bye bituufu oba si bye bituufu.
teyanziramu yatambula butambuzi n'agenda naye ng'ate maama w'omulenzi oyo bwe yabanga si yayiyeewo amataago ng'omulenzi yagayiwawo nga teboosa ng'etteeka. Oluvannyuma nasumuluka bulungi ne tubeerawo. Omwana ono namuzaalira abaana 3 era omuto bwe yaweza emyaka 2 neziramu nefuna olubuto olulala. Naye nze embuto zange zannafuyanga nnyo ng'olubuto lugenda oweza emyezi 4 nga ntandika okusipootinga. Ekyaviirangako abasawo tuwabula nti neetaaga kuwummula kale nasigalanga waka. Ekyokuzaala saakifunamuko obuzibu kubanga omwami yali andabirira na buli kimu ekyetaagisa. Ate n'abewaffe era saabagambako ku biri bye nali ndabye. Mpozi nate era okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkuruma Road, Suite M663. Ekyawunyisa bwe nabanga mmaze okuzaala nga ebintu ebyo sibiraba naye ng'ate bwe mbeera nga ndi lubuto ng'ebintu ebyo byeyongera. Omwami bwe namwekalizangamu ne mmubuuza yatuuka ekiseera n'atandika obbyegana n'agamba ye talina ky'amanyi ndi mu kwesiriwaza neewusa bwewusa. Naye natuuka ekiseera nga buli wembeera mbalaba ndaba abakazi, ndaba abaana, mpulira abanyumya, mpulira aboogera, mpulira abaseka. Ekirala ekyayongera okuntabula twatandikibwako okubeera ng'enjiibwa zifubutuka gye zifubutuse ne zijja ne zituuka awo. Bwe zaatuukangawo nga nazaala wange yeekuba mu kisenge kye ng'abaako ebintu byajjayo ng'azoweza amalanga okulya ne zigenda bwe zityo nga zigenda ne zidda ne zigenda ne zidda si zonna etuuka ne zibula. Namala ne nzaala bulungi era ne mbeererawo omwana ne mmulera n'atuuka ekiseera n'aweza emyaka 2. Mu kuweza emyaka 2 yaweza emyaka 2 ng'ate munne amuddako ayina 4 ate ng'omukulu ayina 6. Lwali lumu olunaku nakera sirina bulungi maanyi nga seeyagala n'okuva awaka okugenda ku mulimu nagenda ku ssaawa 8 ogw'emisana. Mba ndi ku mulimu nga nnyozaala wange akuba essimu nga mbuuza bbaawo akugambye konza talina kyangambye n'agamba kale mugumiikirize kaali awajja. Nalowooza oba kiki saakiwanyi obudde. Mba ndi awo nga nnawe yanteeka mu mmotoka nga nvuga paka waka. Ngenda okutuuka awaka ng'olujja lukubyeko abantu mbabuuza kiki nti omwana we owookubiri afudde. Banaye munange teyalwala namuleka awo mu lujja ng'azannya. Teyalina wadde ekyamuluma, teyalina kintu kyonna kimusumbuwa, yasiirawo olunaku lwonna yali abaddewo nga yeeyagala nga talina ttabbu. Essaawa eno nga bangamba nti omwana wange yafudde. Munaye twagezaako okudduka mu ddwaliro ne tutuukayo naye nga omwana yali yafudde dda. Kyannema okukkiriza muli mu mutima nga nze omuzadde. Mu kuziika omwana we mmanyira omusajja ono luki bye yayingiramu kubanga olugambo lwatambula nnyo ng'era bumanya ebyokufiira. Kati ku bantu abajja abangi okuziika mwe mweba abantu abagamba maama nti lwaki wakkiriza omwana okufumbirwamu ekyo ekika. Eyo famire abakazi bonna abalimu bakolerera musajja oyo era bamugamba nti abakazi bonna abazi babeera mu maka ago bakola gwa kuzaala buli omwana lwafa nga yeeyongera okufuna. Bonna abakazi ababeerawo bamukolerera bukolerezi. Terukyako n'olunaku n'olumu. Ne wabeerawo omukazi yenna alina omwana era omusajja oyo ku myaka gye egy'obukulu gye namusanga nagyo namusanga talinaawo wadde omwana n'omu. Maama wamala okubiŋŋamba nawulira nga ntidde nnyo nga bw'otuulira naye bwe nakomawo w'omusajja sina kye namunyega nasirika busirisi. Omwana wange oyo alina ekika kiramba ate nga kyabuvunaanyizibwa ate n'abantu bangi nnyo abakulu abakivaamu naye omwana wange teyamutwala ku kijja ewaabwe. Yamuziika awo emmanju nga bwe nabagambye awali amalaalo. Kati abo bwe mmanyira awantu awo kiki bategeeza. Nsaba munzikirize mpiseewo ku bulango bwa bakama bange. Ate nno nga ggwe akalabye n'okamalako akalangako konna okola ky'amaanyi kubanga gy'okoma okukalaba gye nkoma okusasulwa. Mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kubeerako, mwebale kubeera bagumiikiriza gye ndi, mwebale kunjagala era nange mbaagala nnyo n'okusinga bwe mukirowooza. Nnyongera okubeeraza mwenna abasubscribinze ate nga n'abatanaba kusubscribinga kakonemu akapeesa akaawo ne notification giteekeko beere nga gwasooka okufuna obubaka nga vidiyo yange empya yakalinnya. Ate ennaku zino twakyusaamu vidiyo zisooka ku YouTube ne ziryoka zigenda ku TikTok. Olw'ensonga TikTok yo nga yo yagaana okusasula ba content creators abafirika ate nga YouTube mugati yeegugula. Nti bali abaana ab'abakyala abalala be baali abo abaana be yagamba nti yagulira mu kibanja ekyali eky'obulimba. Bwe byatuuka maama kwe kuŋŋamba nti mwana wange munnange ogenda kuzaalira ttaka. Ne mugamba maama nkole nti n'agamba vaayo era nakwata abaana bange ne nzirukayo ne nvaayo ne nzira ewaffe. Bannange nze okuva lwe naddewa ebintu bintuga, ebintu binnumba, ebintu binkuba, ebintu binkozesa. Buli ddakiika mbeera ndi awo ne biŋŋamba tolina gy'olaga. Ate komyawo abaana baffe abaana baffe tebakulira wabweru. Kwata abaana obakomyewo oba oyagala oba toyagala ojja bazza. Ne tumalira ebintu byajjanga ne birumba abaana.
tebereza omwana w'emyaka emitejo bwe gityo n'akeera ku makya n'agamba ayagala kwetuga ayagala kweyimba mu muguwa ne bamukwata ng'agezaako okugweteekamu enfunda sigumuseebira emirundi egiwerera ddala kati emabegako wano yagenda n'akubira maama kubanze kati Uganda navaayo n'ensi tetenkanya obulamu noonyeza abaana bange akasente kuba maama ye yagezaako okutujjanjaba yatambula n'atambula nze nefuna obuweerero kwe natambulira naye olutalo lunene lwaleka lwasigala ku baana ebintu birumba abaana ne bakeera ku makya ne batabuka nga baagala kwetuga omwana ne bamusanga n'omuguwa ng'agezaako kwetta emabegako maama yali yagezaako byasobola nga yatambulako n'afuna ewantu abaana be babakakkanyizaako wiikisi kati ziyiseewo 2 okuva omusajja oyo yakuba essimu n'agamba maama nti ye ayagala abaana be abaana be tebagenda kukulira bweru kakyanga akiddamu abaana baagala kwetta abaana bazzeemu ne babaguka buto abaana babasibidde mu nnyumba abaana balina bakumira mu safe zone w'ogamba nti tewali wadde akagirita wadde ekintu kyonna ekisobola okukosa obulamu bw'omuntu kubanga abaana balwana kumalawo obulamu bwabwe nange nsobeddwa nga maama simanyi kiki nsobola kukolera abaana bange Lady Maria simanyi kiki ngenda kukola naye mpulira nga obulamu buggwawo neno gyendi najja kukola kati wayise emyaka 2 naye nnaku ennuma okulanga abaana bange balwana kumalawo obulamu bwabwe ndoza nabo balina ebintu ebibagamba lwakuba nti nga bba abato tebamanyi ngeri yakukinyonnyolamu bannaye neeralikira buli lunaku olukya oyo omwami yazzeemu n'agamba maama naye omukera ku makya ne mugenda ku nnyanja ey'omunnyo temugenda kusobola kubeera n'abaana bange nze abo abaana bange era bakkulira mu maka gange nabazaala kunkolerera bugagga so sikkulira ewammwe kati kakyanga ekintu ekyo akyogera omusajja oyo abaana banoonya bwambe Lady Maria abaana basira waka nga banoonya buli kyomanyi ekisala girita kambe miguwa tewali kye batabakutteeko nakyo Lady Maria nze abaana bange batambula ekiro kyonna abaana bange basula boogera paka obudde okukya abaana basituka ne bafuluma bwemubeera nga tewaliiwo muntu abalabirira kati tubeera ng'ab'okubeerawo nti buli kaseera tulina kubanga amaaso gatuli ku baana ne waba osumagiddemu busumagizi katono ogenda okuzuukuka nga omwana azibiridde naye ng'anoonya nga bw'onoogamba amakabadde agabeeramu obwambe sibannaye ngenda kukola ntya Lady Maria nkole ntya mu bwangu nnyo ng'era omuzadde amanyi kuzimu ku traditional hacks eziyambako abakyala okuza abaana abatasobodde kukula na bakitaabwe ate nga bamulimu families ezitali nnyangu z'abaana baabwe kulira wabweru namubuuza oba bwe yali anoba yavaayo n'olugoye lw'omusajja lwonna oba ssaati oba mpale kyonna kyonna ekisoboka yaŋŋamba nedda sina kye navaayo nakyo mu mazima nasoberwamukko nangaawo kubanga eddagala erigema ekintu kyonna ekiva ku sayidi y'omusajja naddala nga kya bulabe ku mwana wo buli muzadde yenna gy'oli ng'oyagala oprotectinga omwana wo bw'obanga otuusa ekiseera ng'onoba ekikulembera mu nsawo ssaati y'abalo ku ssaati y'abalo kusobola okulerera omwana bw'olaba omwana yeekyanga bw'olaba omwana akaaba olwo lutasirika bw'olaba omwana alina ebijja ne bimukuba ne bimusika kwatanga ssaati eyo n'omubikka n'omugamba taata wuuyo nze simanyi magic yakirimu kubanga nange nakisangawo bajjajja b'abajjajjaffe ge gamu ku magezi ge baakolanga okusobola okulera abaana ng'alemereddwa gy'abadde eyo nno engeri ennyangu gy'osobola okuleramu omwana n'atakusumbuwa n'akula bulungi ng'ekika tekimubanjizza oba newankubadde nga kitaawe asindika ebintu ebyenkanawa buli we birijja ne bisangamu olusuulwe mu nju essaati togyoza nno era namusaba bw'aba asobola asale amagezi gonna g'asobola alabe ng'afuna essaati y'omusajja oyo kubanga ne bwe banaatambula ng'era bwe yabagamba ne batuuka ne ku nnyanja y'omunnyo tebalina kye basobola kukola naye ng'ate eddagala erisinga obukulu erikuza omwana naddala abava mu families enkambwe eri eryo tewetaaga nagenda ku musawo kati wayiseewo kakabanga okuva bwe twayogera nazzeemuko ne njogera naye muzino ennaku nga mubuuza abaana bali mu mbeera ki kubeera ntera obbakeberako buli omu mpolampola n'aŋŋamba abaana baatereera yaŋŋambye yakozesa amagezi ge namuwa n'afuna omuntu eyali mukwano gwabwe mutual friend owuwe n'omusajja n'amwegayirira kubanga naye yali alaba ekigenda mu maaso era nga yemu ku bantu abamusekendinga okudduka wadde teyakiraga bbaawe nti yabirimu mu by'okutulusa mukazi we omuntu oyo n'agenda n'amubbira essaati ne bagitwala ne bagiteeka ku baana kati obuzibu obulala obwazze nti ate birabika ebyatuuka eri ne bibawunsinga kati ate bitawaanya ye naye era nga w'omanyi ekiruma omwana wakiri kidda ku maama osobola okumanya bwe weetetenkanya kati naawo wasabira obuyambi banange mumuyambeko akola atya ye nga ye naye okubeera ng'ava mu ggabo ly'oyo omusajja
atuuke ekiseera abeere nga bateŋŋanye for good, kubanga agamba nti omusajja oyo alina abakazi n'abakazi abawerera ddala, abaana ennamba ezitakyabalika, abamu abo basobola okuziikibwa we yaziika, abamu abakazi abaana baabwe bafiira eyo gye bali, bakuba nti ye maama we yamwanguyira nga yakatuuka ewaka, ne babaako we balaga ne bagezaako okutangirako ebintu ebimu, naye nga abakazi bangi abafudde n'abawala bangi abafudde mu mbeera efaanana bw'etyo. Era agamba singa alina obuyinza n'olukusa nga tatya musajja ono, yalimpadde ekifaananyi kye ne nkiteekayo. Buli muntu ali mu bitundu ebyo n'amulaba n'amutegeera nti embeera ze zeezo bw'ati bw'afaanana, musajja mutemu. Era omusajja oyo n'olwaleero ng'oggyeko obwo obwana obubiri bwe yamuzaalira bw'alina, be baana bokka balina mu nsi. Noolwekyo downloadinga right now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.